Nze mukibi Josua omusajja yeddira olugave era nga nzalira ku mutala buddo nina emyaka 35 nasomako ekitono ne kwa mu senior 3 era nkola gwa busuubuzi era nzize wano ku mpewo nga nnoonya omubeezi nga neetaaga omubeezi kubanga era mmaze ebbanga sirina mubeezi bulungi. Neetaaga omubeezi ali mu myaka 35 okukoma ku 40 sisukka waawo. Naye njagala omukyala ali mu mbeera ennungi, omukyala alinawo kyalina, omukyala ayagala enkulaakulana kuba nange njagala nnyo okukola. Saa kutuula nti nze kwebaka, njagala mukyala wa mirembe funa wa ssente neebaka. Njagala omukyala nnyo nga tukole kino enkulaakulana ng'egenda mu maaso kuba nange njagala nnyo okukola. Era njagala omukyala oyo esaizi y'omukyala yaba omukyala obulungi omukyala njagala omukyala nga mweru, nga munene, si munene nnyo, mumpimpi wa kigero, tukole naye obufumbo. Tenyo kulako bwana mukibi alisebo kakati ogambye nti oyagala mukyala akongeramu atya? Mukyala nnyongeramu bwaba abakyala mwami kaggwa abalina ke beekoledde alina akasente ke naye nga naye yandeetaze omuntu atali muyaayi, omuntu nga mulungi wa mpisa nnungi, kubanga abasajja ffe tulimu abajja mu bakyala abo oze kunona byanfuna omala okoleti odduke. Naye nze mwami kaggwa nze oba ng'ambe nti ensigo ekubya ategedde ekyokukola ti bw'ofuna munnakutteko neeweeka mwana weefeeko akukwateko mukwate mu ntegeragana mukole ekigenda mu maaso nawe obeere bulungi n'abantu bakole ki bakusanyukire mu mbeera ne bamusanyukire engeri gye yakukwatako nawe oleme muswaza mu banne nawe oleme kuswala mu bantu tuwabba omukazi. Oyo mukyala gwe nnoonya. Atayinaamu akoze atya nga yandyagadde okwewangulira olulenzi? Tetujja kusobola kubanga nange siinaamu bulungi, siinaamu nnyo naye nga tokkola nsobola obwongo mulira amaanyi nga era njagala nnyo omutima gw'okukola ate bw'oba toyinaamu tujja kuba tuli ku zero nga twavula bwavuzi. Awo kijja kuvaayo bulungi kyemba njagadde era nja kuddamu ate nzire okunoonya ebirala. Sinabadde nga nti yenkomeredde yange ey'okunoonya n'omukyala afaanana bw'atyo tugende mu maaso mu bufumbo n'empeta erume. Ne ku baana? N'abaana bange 2. Wasizaako? Wasaako ssebo. Kyasinga okulemesa? Kyasinga okunemesa obufumbo era omukyala wange nyinza okuba nga muwuliza gy'ali luzano lw'abaana abo naye yalina ebizibu bye ng'omuntu bya famire oba bya mpewo biki byewabogana ne tulemagana mu nsonga eyo awatali kyamaanyi. Talinga nti tulina ensonga bweti ne bweti batwayomba batwekuba emiggo ne bamukubira akasimu tanzaga musajja yankuba emiggo bayakola ati. Nze musajja we manfunye munnange mutegeera mmanyi nti alina okufuna ekyokulya. Nze musajja ne mu nnimiro ngendayo nnima akamere ne kabaawo era nina akasuka esoza nti emmere njijja ku midaala nawe nnima akamere kange n'okulima obulimi okunkutegeera bulungi. Ekyo abankoza bakintendeka nti omuntu yenna abaako abanna waalima alimako. Mukibi ki ekiyinza okulemesa omukyalo okugenda mu maaso oba ekiyinza okumalako emirembe mu mukwano? Kinemesa omulembe mu mukwano omukyala omuyombi, omukyala oba ngambe omukyala alimu akagera akatambula, omukyala agala ennyo ebiduula kubanga okucakala si kuli mwami kaggwa naye nga oga tugende kwalo ng'ekyabadde wange tucakalemu tuddeyo awaka mubeera kimu tuddemu namugeze kyekimu. Naye omukyala anyumirwa ebbaala kunyamu ekwanze mukubwa sigunywa sunya mwenge era saagala kuguwuliza era saagala kuguyiga. Njambere ku mulama kinayogedde jjo naye kyasobola okukyogera ogende nti nayagadde nga ntamidde ate leero kwoli. Nze muntu anywera ku nsonga gye njagala. Kakati obigirize bw'omukyala bulina amakulu gy'oli? Wangi? Obigirize bw'omukyala? Omukyala bulungi kubanga omukyala omwami bw'aba n'omukyala nga yasoma nga gwe twasoma bulungi nga bw'ompulira ate kyamakulu nnyo kubanga ensi eno bwetama bigenda mu maaso bigenda mu maaso
muzaala abaana abalungi abajja okusoma, mama waali muyigirize, bwe baleetawo omwaka maama amuddamu bulungi, abaana obulamu ne butambula obulungi. So obuyigizi bw'omukyala bulungi nnyo era busaanidde. Ate ekyendabika njagala omukyala nga mweru, omukyala nga mweru, omukyala nga munene, si munene bano banene nnyo, omukyala omunene asaanidde, sayizi esaanidde, omukyala omulungi alina akabina, nga mweru alabika bulungi, gwe njagala. Ebigambo by'obulamu oyinza byogerako otya? Ebyobulamu ebyo mbyagala nnyo era bwagala tukwate wano awo misinde siinamu kyeneesika nti neesiseemu awo mbiro kubanga ekyo ekitegeeza tunaazaala abaana abalamu n'obugaga bwe tugenda okukola tubuganyulwemu nga twali kweraliikirira. Gy'obeera wazimba opangisa? Gyembeera era ndi mu kuzimba mpolampola, Bukedde ku bintu bingi naye ensonga y'omukwano togikoonyeeko ate nga buli kimu kitambulira awo. Omukwano gwo era ngulina, mwamika gwa ngulina, era n'omukyala njagala amanyi omukwano kuba omukwano ngutegeera. Bwe mba nga nsobezza aŋŋambye nti mwami osobezza, si kuyombera bbala nti osobezza kano nkategeere. Akagambo nsonyiwa nkaagala nnyo era sizibu mu kamwa kange ti mune nsaba kunsonyiwa nga nsobezza. Ni musajja omugonvu ennyo ayagala omuntu we nga mwagala. Era njagala omukyala oba ŋŋambe tombuuza ku mwami kagwa ku kalica ki gye tugwamu. Ndagadde omukyala omunyankole mwagala nnyo, n'omuganda mwagala nnyo, bero n'abasigadde kaswa nga muntu mulungi nga naye alaba bwe yetunalaba mulungi. Saagazemu nga ntali nalonda bubi nga ate najja neneetuukira ku kifi kwennyini ate nenonda obubi. Omukyala ogenda mwongerako ki era mwandagadde musookere ku ki? Omukyala nze nga mwami kaggwa, omukyala omwongerako bintu bina sina kizaga ngina mwongerako kintu kyamaanyi nnyo waba nabijja kuva mu nkwatagana mu kukola. Kuba bw'anaaba akola ng'afunye omuntu amanyi bwe mba nga nkola ng'omuntu gw'ateekamu akasente nga mukola mwenna muwuliziganya mutuuka ku bingi ye mutaali studenti byalira bisse birabikira mu maaso nga mukola nga mukwatagana. Era nange mwongerako ekyo tuzaala abaana tubeera mu mirembe netupulaninga nti kati tufunye akasente tukole kino, tuzimbe kano, tukole kano akajja akaleeta ssente nga tukwatagana. Okwataga kye kirungi mu mukwano kye kisinga obukulu, byonna bijjiraawo. Kati omukyala anaakuteekamu atya obwesige? Omukyala ajja kunteekamu obwesige bw'anaaba yagadde nga ye yonna kyaso mukulowooza okwange olanga siri muyaayi yalisaanye ne mulaga ewaffe. Namanya nti omuntu ogwiri si wa ku street, si wa mbiro, bw'alaba ku bazadde bange nemugamba nti wano nenda sinamwanjaga nti tuufu omusajja wange akola ki, ava wano ndabyewo n'abantu be mbalabye. Kuba omuntu obanga weekwese munno tomubuulidde wawoova osibuka atakutegeera bulungi agabona avaawo baagwa bugwa asula mu bikoosi tabitegeera, naye omulaga bulungi wova kkaala amatendo nebyobadde okolayo awo ekituufu muntu wa wano yennyini ndi ku mutuufu. Kati gwe omwana w'abandi onootwala mutwale nga ewaabwe tebakumanyi nakumanya obanga tomanyi naye? Mwami kaggwa nze mbadde nsaba tujja kukwatagana ne mwana muwala oyo era ewaabwe njagala okugendayo era tujja kunyumirwa nnyo nga ngenze ewaabwe. Naye mmanyi nti okugenda ow'omukyalo oyo toyinza kukigwako ogeza nti olugira lunalabagana ne tusima nga tutambulirawo eby'ennaku zino musooka ne mweteekateeka ne munno oyo nga nekisaanidde nga naye akulabye nti mutuufu mukwataganye obuyisa bwajja busobola kuba omuntu aba n'obuyisa bwe oluusi waba tajjeeyo. Bwe nnoonya tabujjeeyo nange sibujjeeyo naye tunaga nti bwe nali nabwe nali ndabyekwate buno bulungi onaategeera ensobi ye n'akola bwati nawe akola bwati tugende mu bakadde baffe. Omu yeetegereza munne.